Nga Uganda ekyagenda maaso ne kaweefube waayo okulwanyisa ssenyiga omukambwe wa COVID-19, ettendekero ekkulu ery'e Makerere nga bali wamu n'ekitongole ekinoonyereza ki Evidence and Method Lab baavaayo ne bakola okunoonyereza ku ngeri bannayuganda gye basobodde okusaasaanyamu amawulire ag'okwetangiramu ekirwadde kino. Bano nga bakulembeddwamu Dr. Fenes Mugumya, omu ku basomesa abakugu e Makerere, bagamba nti okunoonyereza kuno kwakolebwa mu disitulikiti 3 okumala emyezi 6 n'ekigendererwa ekyokulaba nga bafuna engeri gye basobola okubunyisaamu enjiri ey'okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu ng'okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga n'ebirala, era nga wano we basinzidde ne basaba abakyala nga bajaguza olunaku lwabwe nabo okwenyigira mu kulwanyisa ekirwadde kino. Nti be bamaneja ate bakulu nnyo no mu mirimu gino egikolebwa buli omu okulaba nti ekirwadde kino tekyeyongera kusoomooza abantu oba kusaasaanya mu bantu. Bakulu nnyo singa basalawo nti ne bagamba nti ku lunaku nga luno buli omu katumutuuseeko amawulire agakwata ku kirwadde kino. Dr. Mugumya agamba enteekateeka eno yawemmense obukadde 53 obw'ensimbi za Uganda era nga no baliko bye basobodde n'okuzuula mu kunoonyereza nga bino baakubibunyisa eri eggwanga. The Makerere University Research and Innovations Fund, the money or the funds come from the government of Uganda, and so there have been about in brief, what we did was to collect existing interventions regarding messaging or messages that were intended to reduce the spread of COVID-19. Henry Kiraja owa Evidence and Method Lab agamba okukola kino baayagala okukyusa endowooza y'Abannayuganda kubanga bangi baali batandise okufulumya obubaka obukontana n'ebiragiro ebyayisibwa minisitule y'ebyobulamu. Obubaka bwaffe buno basobodde okubutegeera n'okubukozesa okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Ate tuli sure neera nti mu bifo bye twagezaako okuteeka message zaffe oba obubaka bwaffe buno at least mu bitundu bye twasinga okuteekako essira naddala nga mu restaurant naddala nga mu masaaluuni, at least tusobodde okutuukirira abantu abatakka wansi wa bitundu 5 ku 100. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu yakutandika okugema bannayuganda eddagala eriziyiza ekirwadde kya COVID-19. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.